Endobeso. Endobeso. Namayanja. Wandize. Tugenda kumtabira fonna ku lwaleero mutabizo ono. Tuna mwana muwala wano ana kyatugamba. Amanya mutajimu nyugunya kuva ku Beat FM dini Namayanja no ku Beat FM kitabu kya muziki singa. Yes sir. Akade ka mutabizi sawa zino twagala ko oyaga kuzula muntu wo. Jenji no mwami gwenoonya. Aha. Jinga mwita Kizza Henry. Aha. Yawaisewa emyaka giringa 10. Myaka 10. Aha. Yanzalamu omwana. Naye kati waisewa ebbanga ddene. Emyaka egyo omwana ali mu myaka kati agenda myaka 13. Muwala mulenzi. Muwala. Mwasinkana wa? Mutawuni twali nali nkolera ku Gazaland. Yes, so twesinkana. Naye nga wakolera? Yes sir. Wamanyako gyazaalibwa oba abantu be? Nedda sebo. Mwasinkana mu kibuga awo? Yes sir. N'omuzaala abeerako naye kabanga nti mwafumbiriganwakokko? Nedda sebo. Wamunonyako nebibula? Nali simunoonyangako. Nali seekakasa nti omwana wuwe. Lwaki? Waliwo ebyabaawo netuba nga tukyalabagana. Kati oluvannyuma lw'ekiseera ekiseera naye agenda akimanyi nti omwana si wuwe. Labika Mama namba yeetazaala. Mama Gift. Kati ate oluvannyuma wategeera otya nti kati omwana wuwe? Ndaba nga amufaanana. Olaba nga amufaanana. Enamba ye tokyagijjukira omwami? Edda. Wayigendawo okko ku wawuwe mwasisinkana okulaba oba maybe waliwo emikwano egyali gye bagatta gikubuli ewa waali? Nayitawo naye nga sikyabalaba, ekibuga kyakyuka. Kati gw'oliwo essaawa ya kaakati? Mbeera Nateete. Obeera Nateete. Ogambye tulange mwami bamuyitaani? Kizza Henry. Kizza Henry. Omwana gwe yazaala muwala mulenzi? Muwala. Yakoleranga wa Kizza Henry? Yali akolera ku Gazaland. Ng'atunda ki? Ngatto. Baali batunda engatto, yes sir. Gwamunoonya gwani? Ng'asiimwe Gift. Ye amanyi mannya ki agago? Amanyi Gift. Amanyi Gift. Awo aba akufuna ku simu ki? Ku 0757 43 0397. Njiddemu weyogerako nnyo? 0757 43 0397. Okay. Kale ffe katukunoonyezeeko ntulabe. Neyanza nnyo mwe. Neegenderera nnyo abafeere bangi ababbi bangi. Kale sebo. Bajja kuba ku simu ye nga bagamba tumulabye jangu wano jangu wali bagenderere. Kale sebo neyanziza nnyo. Kale bambi. Kale. Namayanja. Wandize. Mwaki oseka jingo? Bakyabe niwuunya. Kugamba omukyala statement eri gyayogedde nti nali seekakasa. Kitegeeza nti yali ayagala abasajja babiri omulundi gumu. Okay, omusajja asukkamu omu. Kitali kirungi n'abakyala ekintu ekyo tukiyige. Omuntu gwe kikosa si yeggwe, ye mwana gw'ozaala. Awo tuli bannakyemalira nnyo, naye maama muntu tomunoonya oyo gw'oyogeddeko Kizza Henry, naye ate ogenda kulumwa nnyo singa oli mutuukako naye naaba nga teyeekakasa mwana oyo. Katukomewo. Tufuna bannaffe bali kuleni batuule ku nsonga eri bawagula kiku mukyalo ono. Ono Semuwemba ku kyokutaso. Yesebo. Naye omukyala kyaba akola bambi. Ajja kufuna omwami nga walise ku Beat naye abafere abagendereza jengo sebo. Kale. Halo. Ono bana basambasada wabaluli nakasongola gyendi. Yesebo. Omukyala katumusabire obusabizi munnaye afune taata w'abaana naye ate omwana butabira na taata we kibi nnyo. Kibi nnyo ge mazima. Webala okuweereza mukulu jingo. Ye taata. Amannyo n'abeera kayita Benoni Paatu nga ndi obulenzi sebo. Kakati nze naalisabye omukyalo oyo abeere mukakkamu ng'anoonya omusajja. Okay. N'ekirala mbadde nsaba mukulu jingo omukazi oyo asome ennamba y'essimu naye abasajja
baleme jikubako nga bali mu kubalatira mu nsonga ya mukazi sebo. Kale namayanja Wange tukigalire wano twebaziza nnyo bannaye akadde ke mutuwadde ne mutuwulize kumala essaawa 4 gye twatandikidde ku ssaawa 10 nze Namayanja Priscilla omugeji ngonyugunya musule bulungi mweraba.